Yes, amawulire agaliwo era agatambula ku bayimbi baffe ab'eggwanga oba celebrity wo ani gw'oyagala okuba nga otegeerako nnaku olwaleero. Yes, amawulire agatrendinga gali nti mwana muwala Sheebah Karungi the Queen Kama nti essaawa yonna munnange ssanyu jjereere eyewuwe naye nga tujja kuba nga tugakuweera tugakutuusaako otegeere kiki ekigenda mu maaso mu bulamu bw'omwana muwala oba omukyala Sheebah Karungi. Anti nnyo tuba twetaaga okuba nga tutegeera bigenda mu maaso ku ba celebrities baffe ate engambo ziba nnyingi eziyitiŋŋana na biki ebiba bituufu mu ezo eŋŋambo eziba zitambula. Nkwaniriza mukwano gwange oli ku NCK TV weebale kubanga oli naffe weebale kutambula naffe gigenda gitya gitambula gitya wetuli nnyo butereevu kubanga tukutuusaako amawulire ag'enjawulo n'ekinsobola okugamba kikimu nti bw'obanga tona subscribinga ke kaseera obe nga osubscribinga ku channel yaffe ringinga that notification bell sharinga likinga ssaako n'okubanga oleka comment yo ebisigadde byonna byonna butereevu amawulire tujja kuba nga tugakuwa era tujja kuba nga tugakutuusaako. Amawulire agaliwo galaga nti mwana muwala Sheebah Karungi mbu she's expecting era mbu she's 4 months pregnant naye ng'omuntu abyogera si mulala ye musajja mukulu Isaac Katende abasinga obungi gwe tumanyi nga Kasuku. Kasuku y'omuntu omu eyavaayo n'ayogera ku Farida Nakazibwe nti ali lubuto ne tulowooza ate yakyogerako n'agamba mpulira mbu Farida ali lubuto mbu kyekyo ekyamuviiriddeko okuba ng'alekulira emirimu gya TV. Yakyogerako awo ne kikoma awo ne kisiriikirira era ffenna ne tusigala nga bya mbu tuwulira mbu naye twagenda okulaba munnange gye buvudde kaano Farida nga asuulawo omwana ow'obulenzi era munnange lyali ssanyu jjereere kubanga ffenna tumanyi nti abaana ba mukyalo ono Farida Nakazibwe bali mu secondary era nga bawala bakulu ddala ng'oggyeko kano ka bebi ka Briella bali bakulu so abamu baali tebakisuubira nti obaolyawo Farida ayinza okuzzaako ku baana abo naye nga we nkugamba nti buli omu abeera ne plan ze ne program ze ate era ne Mukama n'abeera n'ezize. So juhudi ze buvuddeko wano eno twalaba bbato ya Sheebah Karungi ne Cinderella Ssanyu Queen Kama ne King herself naye ebigambo byali bingi ebyayogerwa. Mu bigambo ebyo baalangira Sheebah si mufumbo nti simanyi ayagala bawala banne ne bamulangira ku myaka gye nga watalina mwana era ne bamulangira nga bw'atalizaala. Ebigambo byali bingi in fact abantu abaanalayizinga ebintu ebyo ne batuuka n'okugamba nti nga bagenze so personal tibabadde bamanyi nti just a battle y'okunyumisa abantu banyumirwe music naye baalaba nga sindi nti mbu yagenda too personal kubanga nti waliwo we baatuuka ne bamubuuza n'omubuuza nti kiki kyo kye mufa ne Sheebah nti oba waliwo mwasisinkanirako ku musajja n'agamba nti nze ayina omusajja oyo tayina musajja kwegamba kyaleka abantu nga bagamba nti Cindy ayina engeri gyayogerangamu ng'alinga agezaako okuba nga insultinga Sheebah n'okuba nga yali nga agezaako okumulangira nti Sheebah tayina musajja tayina mwana si mufumbo era nalabako abantu bangi in fact ne gundi Deputy Speaker of Parliament natuuka okwanalizinga ensonga n'agamba nti twagalako bbato nga yaba machuwa just kutusanyusa si ku insultinga si kugenda paso Kivala yali asuggestinze bbato ya Kamiri ne Bebe ng'agamba nti bano ba mikwano akyemmanyi nti tebajja kuba nga beevuma oba beeyogerera oba kyensuubira nti tebajja kubaawa agenda okuba nga insultinga munne titwagala just battle ya music kunyumirwa so si bigambo okitegeera so byaliwo bingi nnyo
naye Mukama waba ajjukidde Shiba ate si kumujjukira, ndowooza aba ayina yenna naye ng'omukyala ndowooza by'abadde ayitamu ng'omuntu, oba oliyaawo abadde akitwayinze nga kigaanye, oba oliyaawo abadde agezezzaako, simanyi. Naye era in between there waliwo nga ebyo byonna biwedde but ewedde, Shiba waliwo yapositingako n'agamba nti finally God have answered my prayers. Ke kagambo ke yateekawo teri yategeera oba in which way. So gundi wavaayo n'agamba Kasuku nti ali lubuto lwa myezi 4. Kasuku aba alina jjajja information eyo. Kyemanyi nti teyamaze gava eri from nowhere n'agamba nti nje nkiteekewo. Ekintu kya Farida abasinga twasooka ne tuwakana. Kasuku ng'avuddeyo n'akyogerako. Naye oluvannyuma obanga otunulamu mu bintu beyond twatandika okuba nga tubigattagatta ne tugamba oba oliyaawo. Jjukira Ruth Kalibala baali bakola wamu ne Kasuku ba mikwano, ate nga Farida okulekulira wali ku TV, Ruth Kalibala eyaddako. Awo ne tutegeera ne tugamba oba oliyaawo Ruth Kalibala yabijja eri n'abibbirako ani? Kasuku. Naye nga omanyi Kasuku ye agenda okwejukiza asanga yakyogedde, naye kyakomaawo teyayongerako ne kiggwa. Kati wuuno avuddeyo n'ensonga ya Shiba. Yagambye nti Shiba ali lubuto lwa myezi 4 era nti ssaawa yonna tumusuubira ajja kuba ng'azaala. Gaba mawulire malungi nnyo ddala kubanga bateezi ezibaddewo ennyo Shiba bamwogeredde ebigambo bingi nnyo, bamwogeredde ebigambo bingi. So Mukama waba amujjukidde bambi n'amuwa omwana kiba kirungi nnyo 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 nnyini ddala. Kiba kijjawo bino byonna ebigambo ebibadde bamwogerera, nti she's a lesbian, biki kyonna kiba kimenyawo. Ate jjukira yavaayo n'abagamba nti ye talifumbirwa, babadde bamuyita simanyi nakyeyombekedde, bintu bingi, engeri gye yayogera ku nnyumba nga bamuyita nakyeyombekedde, bintu bingi babadde bamwogerako. Naye Mukama waba amujjukidde kiba kirungi. Lwaki nkozesezza ettaamu eyo? Juzi nabadde ndaba show ya omuyimbi Jackie Chandiru n'ayogera ku mbeera gy'ayiseemu mu kunoonya omwana, naye ng'ajjukira ffe bafaanizi bulijjo bagamba oyo yagaana okuzaala, tayagala kuzaala, oyo yagaana. Juzi nali ndaba show eyo ng'agamba byayiseemu ng'anoonya omwana ng'amubuze. Kitegeera kwegamba yayogera ne ndaba ne moderator wa show ng'akimukutteko. Naye ffe tuba tetumanyi bye bayitamu, twekulembeza ekigambo ekyo agaanye, yagaana, yakola bw'ati. Naye bambi bo nga bo. Lumu nalabako omuyimbi era yali Lydia Jasmine Kamwogere, baali bamubuuza banno bonna bazadde gw'ogaanye okuzaala. Waliwo gundi omu yali amubuuza ekibuuzo ekyo n'abagamba bannange muyige engeri y'okwaprochingamu questions n'engeri gye mubuzaamu omuntu. Kibi nnyo okudirectinga omuntu egundi eno omugamba nti gw'ogaanye, okimanyi otya nti yagaana? Kubanga oli yamugamba oli wano banno bonna bafumbiddwa bazadde, ogaanye okufumbirwa wakiri n'okuzaala nakwo ogaanye. N'abagamba bannange muyige engeri gye mubuuzangamu abantu ekigambo ky'okugamba omuntu nti ogaanye, that is an insult. Kubanga gw'oba tomanyi omuntu oyo byayitamu, ate tagenda kwetimba ku kyenyi nti ajja kugambe nti bannange ngezezzaako bigaanye. Bweffe bye tuba tulaba wano tuba tulaba birabe, naye omuntu ye kennyini munda yaba amanyi ndeetinga gundi oba tumaze ebbanga weeriti, kino na kino tugezezzaako, kino kigaanye, oba kino na kino, nti naye ffe abalaba obulabi, ffe tulaba omuntu just ne tugamba oyo yagaana, gundi yagaana okukola gundi, oyo yagaana. Omuntu oyo bambi kiba kikola ki? Kiba kimukosa. Nalaba nga bambi enze gye yamuddamu yamugamba bambi mulekeraawo mmwe abatubuuza ebibuuzo bwe bityo, nti that is an insult. Kubanga omuntu oyo oba tomanyi ebiri mu bulamu bwe, oba tomanyi byagezezzaako.
kitegeera. Waliwo n'omuvubuka bambi era naye mu situation ng'eyo baali bamugamba yagaana okuwasa, agamba bannange kigambo ekyo kigambo kinene okugamba omuntu nti agaanye oba yagaana. So Mukama mulungi nnyo wabanga munnange ayanukudde essaala z'omukyala ono Sheebah Karungi, kubanga ebigambo ebibadde bimugambibwa bibadde bigamba nti oyo yagaana okuzaala era yagaana okufumbirwa nti ajja kwebeerera nakyeyombekedde nga bw'alina ssente, naye nga bambi ffe tetumanyi, naye tugamba yagaana. Naye Mukama mulungi waba amujjukidde n'aba nga amuwadde omwana. Katusabe busabi tulabe nga azadde bebi we, naye mabegako awo ebigambo ebyayitinga naawe bamwogerera bingi. Waliwo omuntu eyagambako nti Sheebah alina omwana, naye ebyo mbadde siddangamu kale kuddamu kubanga mbiwulira nga babyogerako. Naye waliwo omuntu eyagamba nti Sheebah alina omwana, naye katugende na kino ekiriwo kibagamba nti essaawa ya kakati ali lubuto. Gajja kuba mawulire ga ssanyu nnyo 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 nnyini ddala, era tusaba nti Mukama amuteeremu obwangu. Atudde wano ng'ate tubabuulira nti yazadde. Gajja kuba mawulire malungi nnyo 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 nnyini ddala. So byebyo bitambula era ebigenda, naye kyemmanyi nti Kasuku yagenza okukyogera ndowooza yabaddeko n'ekkulu. Ayinza okuba ke yabaddeko nako eyamubbiddeko n'amugamba nti omanye ebitambula kino na kino. So tusuubira nti nga bwe ya breakinga ga Farida na gano matuufu era nga tulikomawo nga tubagamba nti nange nti Sheebah azadde. So musigale naffe temuvaawo, bagamba kimu nti omukutu muli gumu gwokka, that is NCK TV. Teweerabira kubanga osubscribinga obanga obadde tonaba, ringinga that notification bell, sharinga, likinga, saako n'okubanga oleka comment yo. Ebisigadde butereevu, amawulire tujja kubanga tukomawo nago era tujja kubanga tugaleeta mu maaso awo, temuvaawo.